bakwita Marian ajatulira akasana kambi because tetulina budde bungi. Kamba yeebazibwe sanyusa okulaba munda bakunga bazzi bannange mwebale kujja abategese omukolo Mukama bawe omukisa abakisobozesa kino kyonna Mukama bawe omukisa. Nze mwena nange mumbanyize Mario mulungi nsumba ekkanisa the African Worship Church Republic ndi musanyufu okubeera wano. Tusabeko nagenda mufukamuka Mukama tukwebaza Katonda waffe olunaku lwatuno weebalibwa omubazi abazze wano weebalibwa buli kimu kigenda okubeera wano weebali mukwano gwaffe tukwaniriza mu kifo kino taata jangu okole kino eki guno omukolo okuweesa ekitiibwa ayi Mukama wange ssebo nti weebikwera ayi Mukama eryo nalyo linaakuumizibwa. Emibiri gyaffe gyetumaliramu obulamu butumaliramu ebirere tukyawagala tutabuka naye emiri enkomerero tululunkana buli kimu okyeragaliza olaba emmotoka enyingi bwojagala that is good but Bayibuli egamba tuli 100% human flesh and we are 100% spirit. Hallelujah. Kati omubiri kyegwagala tukiwadde. Look how smart we all are. Look how smart we are. This is what our bodies want. Tugiru omubiri tukuwadde buli kimu akaviza kalungi tukanoonyeza akasuuti nkambadde. You get it? Naye emyoyo gyaffe Bayibuli egamba otambula olugendo lwo olw'obulokozi ng'okyali mulamu. Ono takyalina kyagenda naye gwasigadde koyina ekyokukola. Bayibuli egamba mu Philippians chapter 2 verse 12 I think egamba work out your salvation with fear and trembling. With fear and trembling, you have to tremble. You have to fight so hard to see that you walk your journey of salvation, and you can only walk through it with Jesus Christ. You embrace Jesus Christ. We all know the Bible says nobody will see the Father except through Jesus Christ. So we are going to read a scripture, Matthew chapter 24, verse 36. To 42. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. But as the days of Noah, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and knew not until the flood came and took them all away, so shall